nga tuzo campaigningira omusajja gwe bayita Kagabo awo nga tuwetayo bakubira muganda wange Ashraf Kasirye ne bamwasa omutwe naye watuukayo akasajja ako ne katutunda naye era tetwekiriranya saakalabisa tetwakalabisa kakati tufunye gaali empya ono bamuyita Akinsawo ogulawo maaso g'abantu mumanye nti ebyobufuzi bibakwatako laba nno sensalire sanyusa okulaba okyakwata ensenene oyo nakwatanga naye ensenene kamwokya sanyusa gyekukwateko mu ngalo sensalire naddala wano asimati kuŋŋaanye maali yaffe kuŋŋaanye abayi enkuka lwaki tetugitekera ddala wano abatulemesa okuyimba webali nga balemesa wendi nga balemesa nyindira wemuli ate ngendonga weeri kati lwaki tetuyinza mu sebeni katutaasi musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Yonna gye musinzira okubanga ate mutubaka student no muli bulungi mwere okubanga ate mutwegasseeko. A few hours from now tugenda mu 2026 and this will be our last show. Not until 2026. Twebaza Mukama Katonda atuvuze okututuusa wano era tukkiriza nti nno ate 2026 kigenda kuba kyanjawulo. Things are going to be much better. Tusiba bigenda kubeera byanjawulo bigenda kukyuka. Kale nkwaniriza ate ku trailer update oba trail roundup watutunulira ate abanoonya akalulu k'obukulembeze bw'eggwanga engeri batambuddemu naddala mu guno omwaka nga twetegekera akalulu kano ke tuyingiramu ak'omwaka 2026 kasembedde. Tugenda n'okutandika okubalira ddala countdown yali serious nga okutandika lunaku olw'enkya tugenda kubabulayo ennaku 13 zokka ate okusobola nga tutuuka kalulu ka bonna. Naye nga njagala okwongera okwebaza client baffe abatutaddemu akasente omwaka guno gwonna. Thank you so much. Mwebale nnyo mumalire ddala. Truth Media Academy basomesa abaana abakutegeeza nti n'omwana abali mu vacation ali mu holiday tomuleka kutuula waka muleete tumusomese ebintu bino ebyamawulire kukwata kamera kugatta bifaananyi kola graphics animation bingi tujja bba tumusomesa mu myezi 3 n'emyezi 6 asobola ddala okuba nga ayize ate n'agenda n'akola ssente. Tetusomesa mwana kunoonya mirimu omwana ebintu bye tumusomesa asobola ddala okubeera nga ate abikufunamu abyetandikiramu omulimu. Airtel Uganda bassebo ne bannyabo muzikirize mbategeeze nti nno bw'obanga oli awo ng'onoonya intaneti edduka speed y'ekizungirizi onakola intaneti tuyinza ogyetaaga ogikozesa ebintu bingi tukutegeeza nti intaneti etusaba ebeere ya Airtel. Yes, Airtel Uganda
balina internet egenda okukusobozesa okusobola okuba nga ate owuliziganya n'okutuukirira abantu bo bonna era tukusaba nti packages zaffe zifune 2026 osobola okuba nga ate weeyagala. Kale olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu afundikidde Greater Masaka okugiwenjamu akalulu era ng'afundikidde n'ebitundu bya Masaka Lulo saako ne Rengo. Kakati Masaka Lulo alina constituencies ziri bbiri, kuliko Bukoto Central era ng'ekiikirirwa Engineer Sebamala yali Vice President Edward Kiwanuka Sekandi, saako ne Bukoto East eyo ng'ekiikirirwa Evans Kanyike oyo nga wa NUP. Kakati then district eyerengo saako n'omubaka wa Parliament Namutaawe owa NUP yakiikirira waawo. Kakati bw'ogenda mu district eyerengo erina constituency ziri 3 erina Bukoto West eya Haji Muyanja Sentai, Bukoto Mid West eyo yaani omusajja yaani bannange yatta minister teyamutta nti yamubba akalu minister n'afa. Then ne mubeeramu ne Bukoto South eya Twaha Kagabo. Kakati zino then n'omubaka omukyala Donozio Sisse Namuju. Kakati Bukoto West ya Sentai wa NRM neno Midwest ya NRM omubaka omukyala wa NRM. South NUP gye yawangula naye Twaha Kagabo ate n'asala n'agenda mu PLU. So eyo Kyagulanyi gy'abadde alina okunoonyeza akalulu olunaku olwaleero. Now olunaku olw'ejjo oluvannyuma lw'okumaliriza campaign mu bitundu eby'ekaliisizo, Kyagulanyi yasuze ekaliisizo mu Nabisere Hotel. Nawulira nakulanga mpu ya Nabisere Hall. Yasuze ku Nabisere era abakulembeze saako ba coordinators n'abawagizi abamu abakedde ku Nabisere okusobola okubeera nga ate bamusiibula ng'ava mu kitundu kyabwe ekyekyotera gye yakubye olukuŋŋaana olunaku olw'eggulo. Era agenza okufuluma eddinisa yeewonyezza Namungi w'omuntu olwedde abadde ali wansi ng'amulinze era bw'atyo n'abagamba kanzikirira ate wansi mbabuuzeeko. Kakati of course bw'atuuse wansi ayogeddeko n'abantu baabwe oba n'abantu be n'abasaba of course okukuuma empisa nga bw'atera okukikola buli w'aba agenda ate era ne bafuna essaala. Honorable Fortunate yagibawadde bw'atyo ne boolekera olugendo olunene olubadde ate lugenda okubazza ku luguudo lw'ekyotera bayingire Masaka basooke batabaale constituency zino district ey'Erengo n'eya Masaka zirina engeri gye zeekuttemu zirina engeri gye zisalaŋŋaniramu bwe ziti. Kakati bw'oba ova ku luguudo lw'ekyotera otuukira mu Bukoto Central. Ate abamu bakozesa oluguudo oludda yekijja bwemi eni waagundi ewa Lwasa we yalina ebbaala eolo kati ate awo oba oli mu Lwengo oba otandise okutambula Lwengo kati constituency ziri omwo bwe zityo zeyitira omwo. So era obadde ovuga bw'oyitako mu Masaka City ate n'omala n'odda mu Masaka district ate n'omala n'oyingira mu Lwengo ab'e Masaka mubimanyi bulungi muli beeyo. Kale kasooke tukambaweeko Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gy'atandiseemu olunaku lwe ng'abakulembeze ate ab'ekyotera bye abadde nabo olunaku olw'eggulo bamusiibula ate ng'afuluma district yaabwe. People power, our power, NUP, everywhere. Bana tsirikireko baganda bange omukama era lukeeseza olwaleero akkiriza tubeere wamu olunaku olumalako guno omwaka ogwa 2025. Twagala okwebaza
abannakyotera n'abannalwakayi olunaku lw'ejjo batukoze bulungi, batulaze obuwagizi, batulaze omukwano era batukumye bulungi. Kusingira ddala abantu b'ekyotera twagala okwebaza Nabisere Hotel olw'okutubudamya n'obutatwekkaanya n'okukkiriza mikwano gyaffe ne bajja mu bungi okutulaga obuwagizi. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Olwaleero tugenda ku campaigninga mu Masaka District ne Lwengo. Era ng'enkola yaffe bweri tugenda maaso n'obbakubiriza okuba abantu balamu. Tumanye effujjo lingi eritukolebwako, amakubo bagaggala ne batuyise wala tukereeti, naye ffe tukole ekituufu kubanga abantu batunuulira era bali mu kusengejja, bali mu kupima balabe ludda ki olutuufu, ludda ki olukyamu. So nga tetunnaba kweyongerayo, njagala ogenda maaso okwebaza abakulembeze baffe. Honorable Kirumira chairperson waffe addako wa Kyotera District, Honorable Nantongo ombaka omukyala aliko era addako, Honorable Mpalanyi, tubeebaza nnyo olw'obukulembeze n'okumaakuma abantu n'okutambuza meseji yaffe. So ngenda kusaba Honorable Nantongo atuwe essaala etuwerekera okutujja wano. Amina. Ayi Mukama Katonda, tukwebaza ekitabo eky'obulamu, tukwebaza olunaku lw'eggulo lwewasobozesa pulezidenti waffe okutambula mu Lwakaayi ne mu Kyotera District ng'abunya enjiri y'enkyukakyuka. Tukwebaza obuwagizi bwonna, tukwebaza okusinzira ddala obuganzi bw'owadde pulezidenti waffe nti buli gy'alaga abantu bamuyaayana ate bayanira enkyukakyuka ne message gy'aleeta. Yap, bwe bitandise okunabisere awo nno olugendo lubadde lutandise okutandika mu butongole. Kaakati Aliya bw'oba omanyi oluguudo oluva e Kaliisizo okusala okudda e Masaka, kkubo libeera limpimukko, naye bannaffe ab'ebyokwerinda baafubye okulaba nga bakiika ebimotoka byabwe okusobola okwewaza Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuluma ekibuga ng'akozesa ekibuga ky'e Kaliisizo. Kakati batumya diverting nga ne bamuzza mu makubo ag'omu kyalo okusobola okugwa ku kkubo lino ery'ekyotera erigenda mu maaso okuba nga likolebwa. So kakati bannaffe ab'ebyokwerinda oyinza okugamba nti babaddewo mu bungi, naye kakati baabazizza distance ng'amaze okufuluma tawuni y'e Kaliisizo ne babala tugambe mayiro nga 5 ng'avudde mu tawuni y'ekyotera. Ne bagamba nti kati omuwendo gwa booda ogutambula naye guweze. Obedde emmotoka za poliisi zimuyitako buyisi nga zivuga zigenda zimukiike mu maaso. Kati ye agenza okutuuka mu maaso ng'olwedde poliisi yamukiisedde emmotoka. Kakati ng'abeekyokwena kye bagezaako okukola of course kwe kusunsula baani abagwanidde okutambula naye baani batakoze eki abatagwanidde. Roadblock era ebazeewo nno okumala ebbanga ng'abakulu mu kibiina bagenda mu maaso okubeera ng'ate beenyola n'abasirikale okusunsula ani mmotoka ki egwanidde okutambula ne Kyagulanyi muno kati talina kutambula naani na Kyagulanyi. Naye nga bo aba booda babadde tebakkirizibwa kukola ki? Kusala roadblock eyo. Era oyinza okugamba nti aba booda bategedde nti no poliisi eteze roadblock ne babanga abakyuka nga abagenda. Kati poliisi bwekebedde nga roadblock ekaze esigaddeko mmotoka neeta Kyagulanyi n'emmotoka ezibadde zirina okweyongera naye e Masaka. Kakati sooka ozzeeyo emabega kati bano ba booda ogenda kutambuzaako mu maaso. Kakati bano poliisi ebadde wano naye ebintu byakalu. Kakati poliisi ebadde wano olaba nga babadde beezinzano nga beetoolodde. Aba booda kye bakoze ne beetoolola mu kkubo ery'essayidi eri. Kakati bano mu kaseke bamaze nga beenyoola aba booda babadde baatuuse dda mu maaso eno. Kyagulanyi poliisi weemuteeredde aba booda abasisinkanye wano ndowooza omulaba bw'avudde wano bw'ati. Aba booda abasanze bakati bakozesezza lino ekkubo ne baddamu. Kati poliisi bagirese yiiri eri aba booda baabano era ne basigala nga batambula naye ate paka bwe bamuyingizza Masaka. Ne Masaka era nawo asanzewo roadblock endala ebadde emulemesa okweramba obutereevu mu kibuga Masaka. Kakati awo ekkubo gye bamadde nga diversion
ebadde emulemesa okuyita mu nnyendo mukungwe ng'emuzza mu Kimaanya Kabonera. Kakati eyo gyasanze abantu ate bo abakyongeddemu ebirungo bamuteereddewo n'eŋŋoma ku kkubo. Otegeera abaana basooka kati eno ye road block eno emuteereddwawo. Ebadde emulemesa okusala okudda e Masaka mu ttawuni ne bamukiika n'akkirira n'adda mu Kimaanya Kabonera. Kakati wano bwe baategedde nti kati bamubulookinze tajja kudda mu ttawuni ne bateeka wano abaana ab'eŋŋoma ne bamukubiramu. Naye omuntu asinze okukwata attention yange waliwo omusajja abadde wano bambi abadde akutte flag kati asose n'awubira Bobi Wine n'amuwubira agenza owulira nga tekimubalira n'akwata mu nsawo n'aggyayo ezzike n'amuyita omusajja ono omulaba azze ng'addukira ku mmotoka ng'agiddukirako. Kaakati jjukira Bobi Wine abatunudde mu bantu b'enjawulo kyakoze n'akwata flag nagiswaba n'aggyayo ekyetaano kye. Kati agenza okwagala omuwa bambi ekyetaano ate nga Bobi Wine alina ate abalala basi. Man, abantu balina love eri abantu baabwe ebyobufuzi. Gwatabiriimu gwayinza okugamba yeekoza ki, but people have true love ku bantu be baagala. So olwo libadde olugendo lwa Kyagulanyi ng'afuluma Kyotera ate okuyingira Masaka City ate mwayise okusobola okuba ng'atadda mu Bukoto ate East Constituency. Yes, ndowooza kansoke nkuwa ekyo kansoke nkuwa road block eyo. Saagala bitemanyi mulundi gumu kansoke nkuwa ekibadde awo. N'ekiramuso eky'ekitiibwa ekya salaamu nti assalaamu alaikum kaseeni gakabalidde mukwano gwange olwakapofu enguudo ze tuyitamu si za mulembe nnyo mukwano gwange taata tengeddwa tugume ya brokenze ekkubo yawa order tugume akosane asemwe bayongodde abawanvu n'abampi nga b'olengera emunde ezigoberera omusajja eyo nansimbi yamwe wa musolo eyo yonna nsimbi yamwe wa musolo bayiseewo abantu se basitopinze eri bababulookinze eri ne bagukiramu wano naye bannaaye bababulookinze eri ne bagukiramu wano sigala toka timugambe kumakya ongozi omulaba nawali bagaddewo Okay, kale kakati nga bwe nkutegeezezzaako ayise mu Kimaanya Kabonera ate okutuuka mu Bukoto East ewa Honorable Evans Kanyike
waayitidde kakati constituency gy'osookerako nga tonnagenda mu Bukoto Central ewa Sibamala kati waali kakati nga bwe nakutegeezezza ebyo mbikuwadde kakati Bukoto East ewa Honorable Kanyike tabaddewo na lukuŋŋaana but mu ngeri ey'enjawulo bagguddewo ofiisi y'ekibiina sayidi zeeyo era wabaddewo abantu era ayogeddekokko n'abantu n'ebigambo tebibadde bingi nnyo n'abaako byayogerako nabo n'okusaba abapaka abakutte ekibiina kya NUP okubeera nga babamuweera akalulu naye sinakitegeera poliisi eno eba eyagala ogende mu kifo ekiri gazetted kye baakugambye okukubamu kampeyini kubanga olwedda ali asayindi okubeera mu Masaka nga Bukoto East eri mu Masaka agguddewo woofiisi naye ndowooza process eyo ebadde ya ddakiika nga 10 kati newe kituse mu ddakiika ey'okutaano abasirikale ne bavaayo eri Kabangali ne bajja balabe kiki ekigenda mu maaso. Kyagulanyi bw'amaze okugulawo woofiisi no zaasuse kubaako na ka-meeting akampimpi kayogerako n'akaabaako n'abakulembeze abaawo sakonoza n'okubaako ebifaananyi bye beekubya naye ojja kumbalako ne kukatawe ondabidde abasirikale nga bazze anyway bakola security yaabwe oyinza obutabawakanya naye bwekiti bwe kifaananye mu bifaananyi ebiri still ng'aggulawo ofiisi ya Honorable Evans Kanyike eyo ng'eri mu Bukoto East constituency. Kale kakati bw'avudde awo abadde ate alina kweyongerayo ate ekyannamukaaka eri mu Bukoto Central. Kale kakati kyannamukaaka oyo Kyagulanyi abadde alina ensonga lwaki akikyala asazeewo okubuuka Bukoto East ewa Evans Kanyike waalina omubaka wa Parliament agende mu Bukoto Central. Kati Bukoto Central eyo NUP bwe yagaba kaadi omulundi ogwasooka lisiti yagirako Jamiru Kivumbi. Kaakati Jamiru Kivumbi bw'afuna kaadi ntamu n'adduka mu tribunal ya NUP ne yeekubira enduulu era teyali mumativu ku ngeri kaadi gye yagabwamu. Oluvannyuma lw'ekibiina okunoonyereza ne kikizuula nti ntamu yalina ensonga ku petition ye gye yateekayo era kaadi n'eggyibwa ku Jamiru Kivumbi n'eweebwa ntamu. Kaakati ate Jamiru Kivumbi ku lunaku lw'okwewandiisa oluggulirawo ddala yakeera kakiiko k'ebyokulonda ate ne yeewandiisiza ku manvuuli wadde nga baali baagimuggyako. Kati ntamu agenda okutuuka ku ssaawa nga 4 nga returning officer amutegeeza nti nno kaadi akabonero kweyagala okwewandiisizaako waliwo olwedde yamaze dde okukatwala. NUP neewandiikira Electoral Commission ng'egitegeeza nti akabonero kaayo gwe baakawadde si ye mutuufu kubanga bo baadde balina flag bearer waabwe gwe baawa. Okusinziira ku Honorable Kyagulanyi, Electoral Commission esaza emisango gyonna naye ogwo gwagiremu okusala. Kakati Kyagulanyi ky'ova olaba nti asazeewo Kanyike kaggulewo woofiisi agende mu Bukoto Central eri abalonzi abalina okulonda. Ntamu abagambe nti wadde nga Electoral Commission ekyagaanya okukwata akabonero kaffe kakuteeke ku candidate waffe gwe twawa kaadi n'ekalemezayo ku Jamiru Kivumbi naye ono gwe twawa kaadi yaffe. Kakati ekirala ekyenjawulo ekiri mu constituency eyo ate era ne family ya Sini Kawuma omwo mwewangaalira era nabo babaddewo awo. So those are some of the things ebibadde ebyenjawulo mu constituency mu Lwale eyo. Kakati ngenda kugattira okuva ku woofiisi ate nkuwene Lwale ey'ekyannamukaaka ate Robert Kyagulanyi Ssentamu waakubye olukuŋŋaana lw'oyinza okugamba olusookedde ddala mu district ey'e Masaka.
mukwano gyaffe abakyatulaba mbeera abo tebukyatambula oyo avaayo wano tali ku laale wano ali ku woofiisi agula woofiisi tali ku laale wano Museveni ali mu kwolekera bwatyo ali mu kwolekera ku venue bwatyo ayolekera ku venue kusaba bw'otuuka adamoji Tulina n'obusigaddeyo naffe tukiize tweyagalireko mu nsi yaffe. Tukusaba abaana baffe n'abazzukulu abagenda okuddawo nga tutuddewo baleme kubonaabona nga bwe tubonyabonye. Tukusaba owe omukisa emirimu gyaffe, owe omukisa ennimi zaffe, otutaase tuleme kunyiiganga, ne bwe tunyiize otuluŋŋamye tukole ekyo ekituufu ky'otwagaliza. Tubeere mwaka mupya ne Uganda ebeere mpya ne bannayuganda bapya. Yesu Kristo mukama waffe. Mukama tumwebaza okukuyisa mu makubo gakuyisizaamu nakutuusa wano ku kyalo Amatendo. Sawa Mr. President, ebizibu bya Masaka babyogeddeko, naye ngenda okwogera ku bizibu bye tusiŋŋaana naddala mu kiseera ekyakalulu. Batutiisatiisa mu kiseera ekyakalulu. Sawa Mr. President, wano we tuli mu kyana mukaaga tubadde n'omukulembeze abadde atufuga emyaka 30 naye nga buli lwagenda mu kalulu wabaawo okutiisatiisa, amagye gakuba abantu, amagye gakwata abantu, era sawa Mr. President ne leero akatengo kabakutte. Abaana baffe mu makubo gye tuyise babalemeseza okutuuka wa bamukubye ng'ali ku mmotoka. Sawa Mr. President, yeyo embeera gye tuyitamu wano mu Masaka okuyita pulezidenti w'abantu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Amuwatu. Leera nange nzize ekiraba mu kkubo nga batadde emisambu mu kkubo, tebaagala mukuŋŋaane, tebaagala tusisinkane. Naye mwebale kuswaza sitaani, mwebale kaswaza, mwebale nyo mwebalire okuva mu mambuka paka Maserengeta, obukiikaddyo n'obukiikakkono bonna kati beetunuulira nga bannayuganda. Bannange njagala okusaba mwenyigire mu mulimu guno. Bino obubaka bwe mbawadde bangi abakadde batya okujja eno balowooza waliyo obusambattuko, abalala bamanyi waliyo tiyagaasi, abalala babanze bamanyi waliyo emigo, era nga boolaba bangi bamaama abakadde abazze wano mwe muli bazira nnyo bamaama. Mabali wano gwe maama nze nkulaba ng'omusirikale kati. Nkulabira ddala nga munnamagye bwebale butatya. Ne bamuggyako oba mukitegeera nga bagezaako okunafuya. Kakati bwe baatuuka wano baatujooga ne bakunakuna. Twali tubasindikidde kandidate, nga kandidate ye Ntamu ono wano. Byabakama ye n'atulonderawo kandidate n'agamba abanuku ono gwe mujja okusimbawo, ne mugamba byabakama omutwe gwokukola gutya. Ntamu bwekisinze obuzibu bwosinze okufuna linnya lyo gye gwe Ntamu ate Kyagulanyi yani, gye gwe Ntamu ate Kyagulanyi yani. Naye ne mugamba nja kwesitula nze kennyini nzije ngamba abantu, naye olina okubeera mu lwokaano. awangale nnyo masomo ki.
ndi abantu naye olina okubeera ndi Musoga mwesemene ndi Musoga mwene mbala mwesaiko abaana be Busoga baba Kyabazinga funvuwa obukedeke bufe bibi ebyekyannamukaaka bwe bityo bibadde woba bulijjo owulira kyalo kyannamukaaka bulijjo mpulira kibulire nti muwala weeye ekyannamukaaka nga it looks like wala naye byalo birabika nga byebiwala nga tobituukanga mukale ye Bukoto Central yewaali Vice President Edward Kiwanuka Sekandi kati Engineer Sebamala yaliyo so awe ensonga bwetyo bwerabise olunaku olwaleero abantu nga bawanise ebifaananyi bya ntamu bamuggyako manvuuli n'afuna entamu era ke kabonero ke nga NUP bwegezaako okubeera ng'ateerwana okubanga maybe akabonero ekaza so ekyo bwete ekifaananyi bwe kirabise olunaku olwaleero mu kyannamukaaka kaakati awo notugamba nti Masaka awedde Bukoto East twaguddewo ofiisi then Bukoto Central obadde olukuŋŋaana kakati abadde alina okutinatina ate agende e Rengo nakutegeezezza nti Rengo erina constituency 3 naye mu constituency ezo 3 asobodde okugendako mu constituency 2 agenze mu South saako ne Mid West kakati gy'atagenzeemu ye West Bukoto West eyo yendoza yeri mu Kyazanga ye Kyazanga akatawuni k'Ekyazanga oyo aba Bukoto West kali ku Mbalala Road ye Bukoto West ndoza yeye constituency gy'osembayo okuyingira Lyantonde gy'osembayo okuyingira Lyantonde kale kakati agenze kakati ebiki ebyenjawulo nga tugenda mu Bukoto South. Bukoto South onajjukira nti nno Twaha Kagabo eyagendera ku kaadi ya NUP yagirimu. Jukira nti nno bw'ava mu NUP ate n'agenda mu NRM bw'agenda mu mufuka NRM ate ne bamukubirayo yajja ndooza alina kabonero ka mupiira. Kakati buli omu abadde alindirira okuwulira ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuka waawo. Twaha Kagabo jjukira y'omu ku babaka ba Parliament abaasookera ddala okukyankalanya NUP eyo saako n'okugyekyangirako. Kakati awo mu ngeri ey'enjawulo Kyagulanyi asanzeewo Obiwe. Yasanzeewo Obiwe era bw'atyo n'amubongo n'amugamba okyaliyo. Omusajja bwe yayimba nti omulimu gwenkoze siguliyo wadde emyaka gikyali mivubuka yakwatako n'enseenene kati asanze gwe baakwatanga naye enseenene. Kyagulanyi yakwatanga kisawoli ng'akwata kitaala. Basooka bakwata enseenene ekamwokyawo n'obudde ne budda ku bunnaabwo amusisinkanye waawo. Taluddeewo kubanga atabadde alina okugenda mu Midwest saako n'okukubiriza abaawo okusobola okuba nga ate balonda ba candidate be NUP. Ngenda bizingazinga byonna omulundi gumu ate nkomo tugende mu Midwest. mutangira balabe abalabika n'abata People power. Our power. Our power. People power. Mama washirikana mtetee flaga.
Mambo DJ Omwana wa Nambi Nsaba akalimu kange awakinaka Abuera yonna saba president wange omwagala ennyo president wa generation yange president wa Uganda ddako president w'abavubuka president akuleza byonna ebibadde bisabye mu Uganda taata nsaba kuyita okyeyogereko eri ekibiina kino eky'abannabeeze era okola ki bannange mutuweereza abakulembeze bano lwaki nemera ku nsonga eyo omuntu bw'omulonda ng'omulondedde kwambuleera oba olonze Kyagulanyi ne bw'omulonda kuba MP oba bakansala oba bachairman kiringa bw'olonda baasi bw'olonda NRM oba olonze Museveni ne bw'omulonda kuba MP bw'ayagala okubba emmwanyi akozesa baani bw'ayagala okusiba abatali basirikale mu kkooti z'amagye akozesa baani bw'ayagala okugyayo ekkomo ku bisanja oba ku myaka akozesa baani mu ngeri y'emu bw'olonda ambuleera bw'olonda MP ng'omulondedde ku manvuuli oba olonze Kyagulanyi naye yonna muyanja yegomulaba oba olonze Kyagulanyi omukazi ate oba omumpadeko obuvunaanyizibwa era ne bwakola oli eweeri bye yakola n'akwata mu ssente z'omuwomusolo nga tuwetaye bakubira muganda wange Ashrafu Kasirye ne bamwasa omutwe naye lwatuukayo akasajja ako ne katutunda naye era tetwekkiriranya saakalabisa tetwakalabisa kakati tufunye eggaali empya ono bamuyita Akimu Sawula ono mumanyi bulungi nnyo tutambudde naye kuba yamala okuweereza beene n'amusindikira atukoze bulungi nnyo bannange mumulabirenga ddala Akimu Sawula ate bwe muvaawo waliwo omwana mulenzi musaayi muto bamuyita Kizito Abasi basebe ne bannyabo Kizito wange mumunondere mumusindikire ajja kuba Kyagulanyi yennyini wadde mbalazeeko bano naye abakulembeze bangi nnyo abagenda okuyita ne manvuuli nyinza obutatuuka ku buli kyalo nyinza obutatuuka ku buli muluka naye basebe ne bannyabo Kyagulanyi w'ekitundu ekyo ajja kujja n'akabonero bakayita ki ako ke kabonero ke tutambulira nzize nkyogerako nnyo buli wamu maaso g'abantu mumanye nti ebyobufuzi bibakwatako laba nno sensalire sanyusa okulaba okyakwata ensenene oyo nakwatanga naye ensenene kamwokya sanyusaokajakukwateko mu ngalo sensalire yembaddeko ki ombuzabuza n'okumbuzaabuza wama mbadde nkyali ku nsonga eri very serious Museveni atufuze emyaka 40 ng'akozesa kye bayita divide and rule ng'ayawulayawulamu bonna Uganda tukyawaganye mwabaganda temulina kolagana n'abanyankole abanyankole temulina kolagana n'abateeso abateeso temukolagana n'abalugwalo oba bakyoli naye byonna byaggwawo nabagamba okuva mu ntandikwa ya kampeyini eno ti ffenna tuyingira mu mission eno nga tuli omu 2021 ekigendererwa kyaffe kyali kyakugulawo maaso bannayuganda bonna bamanye omugaso gw'ebyobufuzi oba ndowooza ensonga ogirabye awo ne sensalire waakoze eki wamusanze mu mbeera efaanaganako bwetyo kaakati bw'abadde avaawo abadde ate alina kugenda mu Bukoto Midwest Bukoto Midwest eyo nayo gy'abadde alina okugenda era nga NUP nayo erinayo candidate yeesimbyewo ate okusobola okuba nga atalondebwa bayirawe NUP ndowooza ebifo ebyagitawaanya kifo kya mbaka mukyala ekya Honorable Cissy Namujooyo n'ekifo kya Honorable Muyanja Ssentayi ekyo ekya Bukoto West ne baawangula Bukoto South nga bwe nakugambye okukosa ne Midwest baali candidate yali w'amaanyi naye n'ekifo kya ssentebe wa LC5 kata NUP ekiwangule musajja wange awo yali akola ku CBS abali ku ddembe okusinziira ku bali ku ddembe agamba akalulu ke baakakwatamu I'm not sure about that but bali ku ddembe naye kata akalulu akakola ki akawangule kitegeeza nti
ne Rwenge eyo oyinza okugamba nti ya NUP. Kaakati oyinza okugamba nti olukuŋŋaana lw'olunaku olwaleero lubadde lwa Bukoto Midwest olukubiddwa mu bitundu eby'Endagwe. Wow. Oyinza okugamba nti nno Bukoto Midwest yekoze ekifaananyi ky'olunaku olwaleero. Campaign endala zonna zibadde fine. Bukoto Central abantu babaddeyo, mu South babaddeyo, but ndowooza Honorable Nabalamba Asmat akutte flaga ye Bukoto Midwest ayinza okuba nga yamobilizinze bulungi okusinga ku banne bw'otunuulira ku bifaananyi n'engeri ekintu gye kivuddeyo. Turn up ebadde overwhelming. Abantu babaddewo mu bungi. Babadde bangi abazze okusobola okuba nga ate bawuliriza ebigambo bya Albert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati awo nno wabaddewo bintu bingi nnyo bye mbadde njagala twogereko. Ekisooka omukyala Nabalamba Asmat oyo mukyala mwogezi. Mujjukira Honorable Cissy Namujja oyo bwe President Museveni bwe yali Rwenge eyo nga zonnoonya akalulu yatugamba nti abakyala b'Erengo beetaaga amazzi. Kavidi ako kaatambula so kampeeko kaatambula nnyo. Kizibu ky'amazzi abakyala boolaba wano amazzi gabatawaanya. Naye mwoye amazzi gatutawanya ng'abakyala kubanga ffe tufumba, ffe tulabirira awaka. Amazzi tunywa wamu n'ente. Your Excellency tukusaba tufune amazzi ga pipe to water abantu b'Erengo beeyagale. Naye manyi ng'oli mu ntebe eyo ng'Anita Amongo ye speaker nga nze mubaka wa parliament ne ttiimu yange ebyo byonna ogenda kubikola. Kizibu ky'amazzi. Kati oyo mubaka mukyala w'Erengo. Kati Asmat Nabalamba yayagala kyambaka agenda direct mu parliament. Naye ndowooza Rengo ekizibu ky'amazzi, like water is a problem, but kati buli omu akikozesa of course. Kati nga wolaba nti abantu b'ekyotera Honorable Kasolo alina enjogera y'abakyala baagala ki nga bamalayo, n'abasajja baagala ki, abakazi bakaaba ki, abaami bakaaba ki. Akozesa erinnya lye of course okugwa entertainment. Kakati nono Honorable Asmat yeeyita maama mazzi. Era nga naye agamba nti nno yalina amazzi g'Erengo era abagaagala ye gwe bagakola ki, gwe bagasaba. But she's an entertaining woman. Vibe agirina, asoose kubayimbiramu awo. Sooka omumpeeko tumuwe ka moment ke nga host wa gyendowooza nti rally esinza obunene mu Rengo ne mu trail y'olunaku olwaleero. Let's give her moment. Honorable Asmat Nabalamba. Mukwaneri mikono gy'omwennyini kubanga nze gw'olinamu essuubi amazima nange ndirinamu okwenyamu kati nno buli luno gwasituka tambulirewo ebisoto byekubireko omutwe kubanga buli luno gwanolaga nti ogwamu amange eno tulabira kutyo ate se omanyi okuba jamakubawe alo piibopa olw'obukozi bwange wano wooli mu constituency eno Nakasima Nayikondo 13 mu constituency eno mwoli abantu bange bano n'olaba bakyamuka ennyo Nakasima underground taxi Lukaga mwabiri abantu bange bano nga olaba bakyamuka ennyo nakagaba kuntamba ku masomero ku malwaliro taxi 3 mwago mwataano kitegeeza omulimu ogw'okugoba amazzi amakyafu mu constituency eno nkoze bulungi. Era His Excellency erinnya ly'olaba ku kipande kiyenze maama mazzi maama mawoota. Abantu bange nabasuubiza ngenda bawa amazzi ng'alina mu bungi ate era nga gaba mu bungi. Abantu
Ndagala. Ndagala. Ndagala, what is in an enemy? His Excellency, when I'm around the world in Kotomini West constituency, where wali entana, eyabazirwanako, abafiira mu lutalo olw'oleeta President Museveni mu buyinza. Ne babaziika mu ntaana emu, abantu abasukka mu 10 erwengo wali. Abaana baffe baafa, abantu baffe baafa. Naye olusuku lw'olengera awo, waliwo emikolo gy'ogenda okukola. Wakulaga nti wano twali bagagga, twalina emmere, twalina emmwanyi, twalina buli kimu, naye byonna baabisuuka. Olaba ettooke eriri wali w'ogenda okuyunja ettooke. Liri bwe liti, eddagala lye bawa abalimi, eddagala fu, ne bagamba nti kabafuuyire ebirime, terisobola kukola. Ne bagamba kabafuuyire omuddo, terisobola kukola. His Excellency, mu constituency eno, naleeta project ya Kalumbi Kalamba n'ekitundu. Nga ndi ku nsonga za climate change. Abantu bange mbayigiriza ne mbasomesa. Naye ekizibu ekiri wano, ye bulagajjavu bwa gavumenti. President Museveni yasooka okukola kwe kucupula, kwe kubba, tekulyaza amaanyi Abannayuganda. Honorable Asmat. Now, abantu ba wano, nga bwe nkugambye nti nno turn-up y'abantu beno endagwe. Eyawukanye ku turn-up y'awali. Sigambye nti wala tebabadde bantu, but abeeno baawukanye. Olunaku balulidde. Era Honorable Kyagulanyi ababuuzizza mbakolere ky'oba mbayimbiremu. Naye nga wano wakubye olukuŋŋaana lwo olusembyeyo era asoose bakubiramu ku lwagaawo. Ebintu bibadde waawo basaze keeki n'ebintu ebirala bingi nnyo kati tugenda bbe bayitiramu mbaleke nga we mbaagaliza omwaka omupya omulungi. Bwetyo bitambudde tujja kuddamu zonna kujja kubeera lwa Monday. Lwa Friday. Friday waliyo Mbaale. Kyagulanyi agenda kuddamu nga 2 y'okunoonya akalulu. Kale kambalekere ate ebirala ebibaddeyo. Bannanga hapenyo tubagaliza omwaka omulungi mwekuume tokola bintu byobadde tokola togezesa. We need you alive. Temuvuga speed tonywa bya kisiru. Make sure that you are alive. Tewebakana muntu gw'otakebezza lwaleero kubanga oyagala kumalako mwaka ng'omu simasi saagala kumalako n'amazzi ku mugongo bya kisiru. Kale happy new year. Asmati kunganye mali yaffe. Kunganye abayi. Embuga lwaki tetugitekera ddala wano. Abantu bemesa okuyimba webali. Nga balemesa wendi. Nga balemesa nyindira wemuli. Ate ng'endonga weeri. Kati lwaki tetuyinza Museveni nga tutazi. Uganda yaffe batusanga tweyagalira kuno ne badda bajja n'amagato gaabwe abazango bali tuyulise mu migongo babeera bakadde baffe ne tubeesinga ne tungakwekamuka kamwala babirira waffe bali bakazaabe bamala wende zaffe bajja n'amagato gaffe ede bali baziika abantu baffe bajja tebabasendawo kati bawanga abaana baffe abatiisa kibuli ayogera bona amazima babeera bakufa babakoye obulenge n'abamu babase abasande mu migongo abategamu katengo okujamu bingona bwebakigeragengo boti tetutuse kuvenya endala twagala bitutamya naye twebaza Katonda tuwadde obugumu. Omwaka guno tugumazeeko n'amaanyi n'oguddako tugenda gutandika n'amaanyi ate tugenda kuwangula.
essuubi kuba amaanyi gaffe tegava mu mundu tulina essuubi kubanga tumanyi eyo waggulu waliyo Katonda era njagala mubeere n'essuubi kubanga tuli bawanguzi baganda bange. Bino ebintu bye mulaba Museveni akola tebiraga maanyi, biraga bunafu, tebiraga bugumu, biraga kutya. Abasirikale 1,000, emmotoka za poliisi n'amagye 50 nga bagoberera akasajja akati nikakuteja sibendera kagenda bugumu, kagenda bugumu. Okufuna omukisa okulonda pulezidenti ompulidde bulungi, guno guyinza okuba gwe mulundi okusembayo mmwe okufuna omukisa okulonda pulezidenti kubanga Museveni oluvannyuma lw'okumanya takyalina buwagizi yenna akaddiya atote kaakati kyayagala okukola ayagala pulezidenti bamulondere mu paliyamenti abeere ng'asobola okubawa ssente nga bwe yakola ku mwanyi ne balonda kyayagala, ng'asobola okubawa ssente n'okwatiisa nga bwe yakola ku age limit ne term limits ne bakola kyayagala. Ensonga lwaki mulina obyenyigiramu bwe mugenda okulonda akabonero ki? Akabonero ki? Akabonero ambuleera. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba ekiwadde. Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne gole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties.